okusinziira ku b'ebyokwerinda. Ebikujjuko ebimalako omwaka byatambudde bulungi omuli n'okusaba kwadde kumalako omwaka, wabula ng'ebimu naddala wateekeddwa ebivvulu kyazuuliddwa nti ebyobufuzi byabadde bingi nnyo era nga wano abategesi b'ebivvulu balabuddwa okomya okuleetanga ebyobufuzi mu nteekateeka nga zino. Bye twasanze mu bivvulu tutuuse kussa nti nno kati ba promoters ab'enjawulo bategeka ebivvulu okusinziira ku ndowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. Ekifiiriddeko okuba nti gye baveeyo nga bamaze okutegeka ebivvulu batulekera omulimu gw'amaanyi ogw'okuddamu ate okubuddaabuda abantu be baawuddeyawudde. Amyuka omubaka wa pulezidenti atuula e Lubaga Anderson Bulola ategeezezza nga waliwo amannya ge bawadde IGP okusobola okubakomangako. Observations zino tuziweereza IGP nga tumuweereza amannya g'aba promoters. Abantu bano abengeejinge ng'akozesa obusobozi bwe okufuba okulaba either abawa okulabula oba abawabula oba abawa engeri ey'okukolamu emirimu nga tebakontanye na mirimu gye bandibadde bakola. Enkuŋŋaana omuli ez'okusaba awamu n'ez'obwakabaka bategeeza nga batazirinaako buzibu olw'ensonga nti zo zibangula n'abaana abato. And those ones like religious and cultural events, we have nothing wrong with them because their character and behavior are friendly and lessons to the young people or the young children. Bulolera agambye nti kyewuunyisa nnyo okulaba ng'abaana abato batwalibwa mu bivvulu kyokka nga babeerayo ebyesitaza abaana bano. Ebivvulu ebirimu omwenge, ebivvulu ebitaliiko restrictions ku nnyambala, ebivvulu ebirimu okufuweeta okw'engeri yonna, n'ebivvulu ebiyinza okulabikiramu obwamalaaya, nti abaana abali wansi w'emyaka 13 tebagenda kuddamu kukkirizibwa mu bivvulu ebyo.